نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. amatenda majjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala agatali mu bukendeevu bwonna. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ali wala nnyo n'ebyo byonna bye bayinza okumugeraageranyako nabyo. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu, ne tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abatulaba era abatuwuliriza ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media, nate era tuzze ne programu yaffe ey'ebibuuzo nga muno tuyigiramu eddiini yaffe ey'obusiraamu nga tuyita mu kubuuza ebibuuzo abasheekhe ne babeera nti babiddamu biizinillah. Nabwekityo olwaleero era yaffe tuzze okubeera nti tubatuusaako programu yaffe, era tuli ne sheekhe Sheikh Abbasu Senkuba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mutuwangalize ali wamu naffe olwaleero. Sheikh tusaba obuuze ku bantu. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبوليزا روضة إسلام ميديا منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nabwekityo tujja kutandika n'ebibuuzo byaffe biizinillah. Ekibuuzo ekisooka Sheikh wanaagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Asoose n'okwebaza nagamba nti mwebala okuweereza, mwebala omulimu gwa da'awa, jazakumullahu khair. Inshallah asiime ya rabbi. Amina ya rabbi. N'agamba ekibuuzo kyayina nagamba nti kiramulwa kitya ku basiraamu naddala ffe abali eno ku byeyo abawuliriza programs ez'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo. Agamba nti kubeerako programs nga kubeerako abantu abalina ebizibu eby'enjawulo, abalina endwadde, abalina obuzibu obw'enjawulo, wabula programs ezo gye ziggweera bawunzika balina gye bagenda abantu ne babeera nti babamalira obwetaavu bwabwe obulwadde nga babajjanjaba n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, ne bafundikira nga era bagaba amanamba g'abantu abo. Akati agamba nti kiramulwa kitya kubanga abasiraamu bangi babiwa obudde bwe tubeera. Naam. Aqulu wa billahi tawfiq. Ensonga ezikwatagana ne programu za radio asulu zaazo zaali badde zili halal. Naam Sheikh. Kubanga oluusi mubeeramu ebintu ebyokuyiga naddala programu ezo ez'okubuulira. Wabula sharia bw'emala okukitegeera oba obusiraamu bw'emala okukitegeera nti akhiru mataafu ebeera ya kubuulira abantu kugenda mu shiriki gyebiggweera eri nga ebeera mu programu z'ono omukyala waliwo akakyala akali okuba kaboozi bakayita mulongo n'abalala. Bwe tumala okukitegeera nti bwe batyo babeera kutwala abantu mu shiriki, tukuutira abantu okuzeewalira ddala oziwuliriza abawuliriza ebyo abagasa. Lwaki? Nti enkomerero yaabwe oba gye batwala abantu babatwala mu muliro. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala alina ekigambo kyayogera ng'ayogera ku kufumbira abashiriku. Fumbirwa bufumbirwa mushiriku ng'alaga dararu. Yagamba ati ulaika yad'uuna ila nnaari, ulaika yad'uuna ila nnaari, ulaika yad'uuna ila nnaari. Babakoola kubatwala eriki? eri muliro. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kino kyabagamba abakoola kubatwala muki mujjana. Nga Allah atunuliramu nti omushiriku gwowadde omwana wo agenda kumugasa ki? Ye abaana baanaamuzaalamu bagenda kukola ki? Era egenda okubeera akhiru mataafu muliro.
kati wetuzuula ekintu nga bwe kityo bwe kiri tuga nti ulaika yad'una ila an-nar babakoola kubatwala mu muliro mubeewale temuddamu kuwuliriza abantu faanana batyo era mubatangira abantu okubeera nga bawuliriza bwe baba nga bamaliriza kubawa nnamba z'abashiriku abalogo mugende mumalireyo ebizibu byammwe wallahu ta'ala alam. Sheikh, kino kitegeeza nti program za radio ziri halal okuziwuliriza? Ziri halal, wabula singa kijjamu embeera y'obushiriku ng'efaanaganako bwetyo ekyo kibeera haramu. Sheikh, waliwo program eyinza okujja ng'ate bo bayambirako abantu ne banarratinga oba ne babuulira abantu engeri abantu bano gye bawangaalamu ne bafundikira ng'ate basaba buyambi, bano tubayamba. Naam, we wabeerawo obuyambi nga bagaba buyambi azala baasa bihi, ekyo tekirina buzibu, abantu basobola okubeera nga bakikozesa. Naye programu zonna ezo zimanyikiddwa nti enkomerero ya byonna kulagirira abantu mu basawo bakinnansi, kulagirira abantu genda kubalagirira abakubi ba bitabo, ekyo kiba kitegeeza nti abo ba agenti b'abashiriku babeera babateekayo kubeera nti babakolera emirimu. Era omaliza nga nti kankuwa akanamba koona ajja kuyamba, kiba kitegeeza nti kamuwe akanamba ka agenti we amuyambeko, era emisaala eginaava ejja kumaliriza nga noono afunyeeko owa radio. A'udhu billahi wa na'udhu billahi min dhalik. Saba Allah bitutaase n'ebyabulabe eri community yaffene eya bannayuganda kubanga sha'at bibunye bisaasaanyi. Saba Allah tabaraka wa ta'ala bitaase. Amina ya rabbi. Ekibuuzo ekirala, omusiraamu agamba nti kiri bid'a okugamba singa baba basaba edduwa ne bashekhe n'asaba edduwa neŋŋamba nti Allahumma amin, kuba batugamba nti tulina kugamba amin nga Allahumma tekiriiko, kati nze singa ŋŋamba nti Allahumma amin. Ogamba amin kyekisinga obulungi, naye ogamba nti Allahumma amin si bid'a, si bid'a nga twanukula kuba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala amin eyo egituwa. Naye ogamba nti Allahumma amin ay Allahumma taqabbal, oba osaba Allah akole ki, ne amin kyekimu ti Allahumma stajib, Allah yanukula. Kakati oli waga nti Allahumma amin amin azala la farku baina al-ithnain, okwongerako kino Allahumma Allah nga gwogamba nga nakiri olwedde kirimu Allah munda, aina albidha omuntu just bantu kulemererwa kufuna ki kufuna miiza wakati wa bibiri. Naye tusaba Allah tabaraka wa taala atuwa okumanya amin ne Allahumma amin nakyo kikayanya abantu olwedde amin mulimu Allah kyekigenderero kyoba otegeeza ate ani ayinza okukkiriza? Allah yennyini yakkiriza. So bwe tuga nti amin ate mwetegereze ekigambo ekyo amin Allah tabaraka wa taala yakituwa naddala mu ssala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti ma hasadatkum alyahudu ala shay'in kama hasadatkum fi qawlikum amin wara al-imam. Tebabakwatibwangako nsaalwa bayudaaya nga babakwatibwanga mwogera ekigambo amin wara al-imam, emabega wani wa imam. Era ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam amutta amin yatugamba nti idha inama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu yateekebwawo kugamba amin amin kugobererwa. Yagamba nti fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira wa idha qara'a fansitu wa idha qala wala ddallin faqulu amin. Bwagamba wala ddallin mwenna mugambe amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika, yenna singa ta'minu ye kwatagana n'ey'abamalayika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah musonyiwe byakola ki. Wetubeera mu ssala wotugambirawo amin kuba essala tokkirizibwa kukyongerako kiri. Nabbi yagamba sallu kama ra'aytumuni usalli. Naye ebintu bino ebya bulijjo omuntu asomeddwa aga nti saba Allah akutwala e Makka, la baasa bihi an taqula Allahumma amin, tekirina buzibu bwonna kuba kiri kyennyini omuntu oga nti amin mulimu ani, mulimu Allah tabaraka wa taala, era kyekimu na kino kati oli okukyongerako hadha la ba'sa bihi wallahu ta'ala alam. Seka kino kyosembezaayo ekyokugamba amin mu ssala kitegeeza nti omuntu abadde yeesuyawo wannagamba nga singa imamu atuuka ku aya esembayo naga nti wala ddallin n'asirikawo busirisi yeddeko,
eyeddeko afiirwa bingi wannabbi sallallahu alaihi wasallam okukugamba nti fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min almalaika singa oli ta'mini ye oba amina ye kigambo ekyo amini kiki kikwatagana n'eky'abamalayika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi teriyo bulungi muntu bwasinga kufuna kuno ku duniya nga Allah kumusonyiwa Allah nakusonyiwa amazambi ngani akusonyiye nga Allah yakusonyiwa Allahu akbar atomulira nga president w'eggwanga yataddewo amnesty kisonyiwo abantu babeera basanyufu nnyo president yakoze iki yasonyiye abasibi ababadde muki era abantu baabwe no bawulira nga bakuba n'akaluulu n'akazira abantu baabwe bavudde mu maki makomera babawadde ekisonyiwo ekiri amu naye watyanga asonyiye rabbul alamin rabbul arshil azim nga yaga nti nsonyiye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi so kigambo kinene akyetaaga otteekako obwongo barakallahu fihi jazakumullahu khair ono musiraamu bamuyita Salim Lugerago agamba nti edduwa ya kunuutu tugisoma budde ki era mu ssala ki nsaba kuba ginsomeremuko edduwa ya kunuutu tugisoma ku rakaya esembayo eya witiri bwe tuva ku mavivi oluva ku mavivi noga nti samia Allahu liman hamida fahina idhin mu kiseera ekyo kyennyini wosomera ki kunuutu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hasan muzzukuru wa nabbi mutabani wa Ali agamba nti allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalimati abantu betaaga otteekayo obwongo nabbi sallallahu alaihi wasallam yanjigiriza obugambo kalimati kiba kitegeeza bibale kalimati aquluhunna ebigambo ebyo mbyogere fi kunuuti witiri nga nfundikira ki witiri yange sala ya witiri tugifundikiza na kunuutu mu bigambo yamuyigiriza yamugamba agambe nti Allahumma hidini fi man hadait Allah nkusaba onnungamye onteekemu abo bokoze ki bolungamiza wa afini fi man afaita onsonyiwe Allah ondeke bwe mbaako ne byenkoze Allah ondeke onsonyiwe onteekemu abo boboolese n'osonyiwa Allah tabaraka wa taala watawallani fi man tawallait Allah nkusaba onfuule mukwano gwo mu abo bewakwana mikwano gyo nteeka mu mikwano gyo tawallani min alwilaya tawallani fi man tawallait wabarik li fima a'tait Allah nkusaba obeere ng'onteera omukisa buli kyonna ky'oba ompadde kiteekemu omukisa waqini wasrif anni oba waqini sharra ma qadait Allah nkusaba obeere ng'ontaasa ekibi ky'oba ogeze nga kiyinza okuba kigenda kuntuuka kwa Allah ntaasa qini ntaasa sharra ma qadait ekibi ky'okoze kyogeze okubeera nga kintuukako sharra ma qadait innaka taqdi wala yuqda alayk gwe Allah gwogerera abantu n'osalirawo abantu la yuqda alayka teryakusalirawo Allah innaka taqdi osalawo Allah n'osalirawo bw'oba oyagadde la yuqda alayk gwe Allah toyina akusalirawo innahu la ya'izzu man adait teri yasobola kufuna kitiibwa nga Allah omugguddeko olutalo akoggana ggwawo ng'ayina kubeera ng'asaanawo ayina kubonaabona innahu la ya'izzu man adait wala yazillu man walait ate gwoba okwanye Allah n'omufuula mukwano gwo tasobola kukkakkana kufuna dhul kukogga kufuna beera wa wansi so Allah tufuule mikwano gye amina ya rab so eyo kunuutu eya witiri tugisomera mu budde bwe tugambye abashafiiya bwe mbaseera bidde abamalikiya kunuutu bo bagisomera bagisoma qabla arruku' olumala okumalayo wala ddaalin qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin naasi wekigambo ekisembayo nti min sharri lwaswasi lkhannasi alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannaasi
awo ng'atandika kunuti amakulu bo nti ku raka esembayo mu witiri eyokusatu nga tannaba kugenda ku ruku tannaba agenda ku mavivi ye waleetera kunutu awo aleetera kunutu era abo abamalikiya bagireeta kyama bwe baba basaala mu sola zaabwe gweolaba musajja kusirika agira akaseera kasomedde kunuti khalasi nga kawansi abashafiiya baalabanga ereetebwa buli sola ya subhi teeka okugisoma ku sola ya subhi jahara kugisoma lwatu bwe batyo baalaba abashafiiya wallahu taala alam alkunutu sunna fi nawazil kunutu eri sunna mu nawazili zonna nawazil tutegeezaamu emitawaana egiba kituguddeko ng'abasiraamu ng'okutulwanyisa nga tusimbula kunutu essola zonna nga tusosoddemu kitegeeza sheekhe ndi waddemu okusaala zuhuri yange nga nina omusiiba gwenjagala Allah subhanahu wa ta'ala agunzijeko kasita gugwa ku basiraamu bonna kiteeke mu kunutu kijja nga kiri nkiina kubeera nga kiri amu ebiseera ebisinga obungi busiraamu bulumbiddwa waliwo abalumba eggwanga ly'obusiraamu tubasabira tuteekawo embeera eyo wano mu Uganda tuyinza okufuna abatukola ki abatunyigiriza bwe batunyigiriza mathalan nga batuganya okwaziina tugaa nti abasajja abo batukolebwe tubateeke mu kunuutu kikkirizibwa bulungi nnyo so ekibayita kunuutu mu swala eza witiri ekyewuunyisa basahaba tebaalaba nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'asoma nnyo kunuutu awamu n'okubeera nti yakikubiriza naye bo bagamba nti tekyali nga kya buli kaseera oba buli lunaku nti wasaala tarawiya buli lunaku asoma ki asoma kunuutu ebyo mu bigambo by'abafuqaha bakireeta so khaira alhadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obulungamu businga obulungi obulungamu bwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Sheikh wano waliwo ebibuuzo birala biringa bibiri mu kunuutu ekisooka nti otubeera mu tarawih naddala kino kyatiikira nnyo mwezi gwaffe gwa Ramadani otusalira tarawih kunuutu zaffe abalala ne bagamba nti tuzisoma mu nnaku 15 ezisembayo anagamba nti nedda oluwaddemba okutandikirawo ku lunaku olusooka n'osoma kunuutu mpaka Ramadani kuggwako kiri kiti ekyo Sheikh? La kunuutu tugisoma ku witiri ebeere ya ntandika oba yaki yankomerero wabula kiri kye tutaddemu nti ebigambo by'abatusooka abalongoofu bo balaba kunuutu tebagisoma buli kaseera wabula nabbi yagireetanga ebiseera ebisinga agireeta alayhi salatu wassalam naye si buli kaseera wallahu taala alam. Ekyokubiri Sheikhe nti kunuutu waliwo abawalimu abamu abatera okusomesa ne bagamba nti kunuutu tetugisoma mu ddoboozi nga netusomeramu Qur'an nga tuwunda nti olina kwogera njogere bwe wano oba osabeddwa olina kwogera bwogezi nga tuwunda nga awunda Qur'an qawlu eri era ng'ogiraba erina wajihi egamba nti kunuutu tebagisomera mu ddoboozi lya Qur'an. Lwaki? Nti tewali bujulizi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagisomanga bw'ati era ekyo bakyogera ne ku salaamu naye oluusi biba byakwata bantu ng'eddoboozi lyasaazisizzaamu essala yayagala okutwaliramu puroguraamu eyo yonna salaamu eno gati assalaamu alaikum wa rahmatullah assalaamu alaikum wa rahmatullah kati ekigambo ekyo okukyogera mu ddoboozi eryo bo bagamba nti tekyali badde kirungi nabwe kityo kunuutu nti omuntu yali badde aga nti allahumma hidina fi man hadait kubanga eddoboozi lya Qur'ani liriko obujulizi ate eno kunuutu teriiko bujulizi nti tulina ogikola ki okugitaganna okugiyimba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataganna bil Qur'ani al karim siwa mufata yimba Qur'ani atagisoma mu ddoboozi lingeerya eryokuwunda naye ate salaamu teyatugamba na bino ebigambo ebya takbirati al intiqaliya teyatukola ki teyatugamba n'ebigambo samia Allahu liman hamida teyatugamba nti ebyo byonna tubireeta mu ddoboozi eryo so abyewaze yasinga wallahu taala alam. Sheikh ekibuuzo kyaffe kiddako Musiraamu agamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salaam wa rahmatullahi bamuyita Hanifa ava Mpeleere. Allah yarhamu Allah akusiime ya Hanifa. Amin.
aga shekhe we batuwowa n'omwami wange naam tubadde ku mukolo tutuse tubadde twogerezeganya ne tukkiriziganya batuwoowe era ne tujja ku lunaku ne twakkiriziganya omukolo gukole ki gubeerewo wabula mu kaseera twagambira omwami nti ampa amahale gange n'agajjayo ebbaasa yange n'agimpa bulungi bwe bamala okutuwoowa ne tufuluma ne namala nga nti leeta ate nkukwatireko n'ateeka ebbaasa mu nsawo n'atampa ebbaasa yange akaseera ne kakulunguka akati nanga nti ajja kuzimpa nambuzaabuza bw'atyo akati shekhe omwami wange nkoze otya okumpa amahale gange era alamulwa Hanifa yalobera yalagajjalira mu mahale ge amahale tebagalagajjaliramu kiba kitegeeza nti yakusinza amagezi naye yakolonga lugezigezi mugamba akuwa amahale go teekawo obukodyo bwonna obusaba amahale go eyo hakki yo si hakki ya musajja ono omulundi omulala n'abawala abalala bafune ekyokuyiga nti amahale tebagalagajjaliramu tebakuwa amahale eyo hakki yo ogiragajjalira oba olagajjalira hakki yo so teekawo obukodyo bwonna obujjayo amahale go niba ogamba nti alhamdulillah kansooke n'ekyange mu wiiki ofune amaki amahale go oli free era ensonga yeewulirwa nnyo barakallahu fikum jazakumullahu khair shekhe mu bukwakkulizo bw'okuwuwa mulimu amahale la si kakwakkulizo wabula bye bimu ku bintu ebyetteeka okubeera nga bikola ki abamu bakiteeka mu arkan mu mpagi zaki z'okuwuwa naye amahale bye bimu ku bintu omuntu byalina otutuukiriza mu kuwuwa Allah aga nti wa atu nisaa sadaqatihinna nihla bwe baali bavunula ekigambo nihla abamu bagamba nti annihla almilla yali ategeezaamu ddiini nti amakulu wa atu nisaa sadaqatihinna nihla muwa abakyala amahale gaabwe ng'eddiini entuufu obanga kyamu ddiini nihla ddiini yeddiini yaki y'okuwoowa amakulu oli aba batamuwadde abatatuukiriza ki ddiini so kiba kitegeeza amahale kintu awjabul wajib kintu kyetteeka bitaawiili eyo wallahu taala alam kati shekhe ono agamuwadde n'agamuggyako kuba kize kiwulika mu nfunda z'enjawulo abakyala nga beemulugunya nti omwami wange yampa amahale wabula ate omukolo we gwaggwa nanneewolako ekitundu oba naganneewolako gonna wabula yagana okugampa obufumbo busigala bukyaliwo obufumbo bwo bubeera butuufu abawali mbaga nti okubeera nga amahale gabbanja tekikola ki tekitta bufumbo bugenda mu maaso wabula abanje ki kiranga era okuwangaala n'omusajja nga yakwewolako ensimbi nazikujjako ezitali mahale olwo obufumbo bufa la gwe banja hakkiyo naye obufumbo bugende muki mu maaso wallahu taala alam tusaba Allah tabaraka wataala atuwa okubeera nga tulina ekiseeri bannaffe beme kubeera nga tubalyaza amaanyi tayib naam ekibuuzo ekiddako aga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu shekhe nze abdu samadu okuva ekamuli busoga abdu samadu barakallahu fi Allah amusiime amin ekibuuzo kyagamba singa omusiraamu agamba nti eddiini endala ezitali busiraamu naye nga musiraamu addiini zonna ezitali busiraamu nazo ntuufu alamulwa atya Allahu akbar omuntu ayogera ekigambo ekyo aba ayogedde ekigambo ekinene mu ddiini era kimujja mu ddiini Allahu akbar min nawaqid al-islam al-ashra naam ebijja omuntu omusiraamu 10 qala al-ulama abawali mbagamba abawali mba aqida bingamba naam timan zaama omuntu yenna alowooza naam waliwo statement gye bakozesa naye yeewuunyisa nnyo man lam yukaffir almushrikina atakafuwaza bashiriku abo bakatuliki abakola shiriki ku Allah yesu abayudaaya baga nti Uzairu ibnullah n'otabakafuwaza Allahu akbar yagamba nti au sahaha madhhabahum ekyo kyasinga nnyo okunkwatako ennyo okuddira amazhabu gaabwe nabo balabika bali ku kiki yaga nti kafara ijmaa Allahu akbar abeera mukaafu bi ijmaai ulamai ahli al-aqida abawali ba aqida bonna bamukafuwaza kitegeeza ki
nti okulowooza nti omukatuliki naye ayinza okuba nga mutuufu waliwo n'abalina endowooza eno akati seeka bwe tutuuka ku kiyama tugenda okusanga nga abakatuliki be batuufu astaghfirullah alazim ensinga erimu bakatonda babiri ekiwulidde omwalimu omu yayogera ekigambo ng'oli agamba nti omwana wa katonda gwe tolaba ngeri gye bagulumiza nnyo yesu ne batandika okugamba nti yesu mwana wa katonda era okuwonya allah takyawonya mwana we yawonya mu linnya lyani mu linnya lya yesu ojja kuwona mu linnya lya yesu ojja kuwona astaghfirullah mwalimu yayogera ekigambo ku nsonga eno aga nti omwana kitaawe yakaddiwa bukaddi n'abeera nga takyasobola kukola mirimu gye egy'okuwonya egy'okugaba emikisa kati omwana yakola nga kabaka w'e Saudi bagamba kati ennaku zino mukadde nnyo mutabani we kati yalamula okiwulidde kati omwana kitaawe yakaddiwa mwana kati masha Allah yakola emirimu so ebeera ntegeera ya buwussa ya bwekuusa wallahi Allah yogera ekigambo eka nti waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ani ayinza okuva ku busiraamu obutuufu nga n'atalaba butuufu bwabwo enzikize ya Ibrahimu okujjako aba yeesiruwazza kitegeeza ki nti obusiraamu Allah tabaraka wa taala yatuwa ekyengera ng'Qur'ani yennyini yebunnyonnyola inna addiina inda Allahi al-Islam bannange eddiini Allah tabaraka wa taala gy'agenda okutunuulira gyali buki tu ومن يرغب يغamba الله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه alikwate kuberi tali busilamu Allah tagenda kukkiriza Allah antakira biseera byonna tukanti fala tamutunna illa wa antum muslimun achulidde temufanga Allahu akbar ekigambo Allah kyetuwe eky'obusilamu kigambo kiki kigambo kinene abantu betaaga okubeeranga bakiteekako nnyo obwongo oli bw'abeera n'enzikiriza eyo abawali mubalabanga kafirun biijmaai ahli lilmi abamukaafu abawali bonna abategeera eddiini bwe batyo balaba kabeera muki mukaafu Sheikh esitegeeza nti abantu omuntu afaanaganako bw'ati asobola okusikirizibwa n'abanga alina ebikolwa by'ekikaafu byakola wabula nga ate aline mu ddiini omuwalimu omulala yagamba nti aba ayina ejjinni eno lye bayita kariinu nga kariinu yeyinza okuba teyasiramuka era eyinza okumulagira ebyo yebeera emulagira ebyo kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma minkum min ahadin illa waqad wakkalahu Allahu qarinuhu min aljinni qalu wa iyyaka ya rasulallah teriyo muntu okujjako nga Allah yamuteekamu ekizimu ekyo oba kariinu oba ekijinni ekyo yavuga nti naawe mbaka wa Allah nabbi n'agamba nti wa iyaayi nange naga nti illa a'anani Allahu alayya fa aslam illa a'anani Allahu alayhi nze Allah yanyambako ku kariinu yange nekola ki nesiramu fala ya'muruni illa khaira tendagira birungi nesobola okubanga kariinu yegende emulagira ebyo bibiye wallahu ta'ala a'lam tayib ekibuuzo ekyokubiri era tukyali ku musiraamu ono aga nti singa mwannyinaze abanga yafumbirwa omusajja atali musiraamu naye nga mukadde wange oba maama wange oba maama waffe ffenna atera okuntumayo nti gende wa mukoowo okole kino ne kino gende wa mukoowo ondeetere kino ne kino ne kino nzikirizibwa okujeemera maama wange ne siryendayo ekisookera ddala kusooka kumubuulirira kuba okulya emmaali eyo yo haramu kulya bwereere bwa mwana we kiri haramu era shirai biahdi llahi thaman ay min bidini llahi thamanan qalila kutunda ddiini ya Allah n'omuwendo omuki omutono kati omuntu tateekeddwa kubeera ng'akola kigambo kifaanana bwekyo abakaafu tetubafumbiza era ebivaayo waabwe nga tubafumbiza biri haramu okuliibwa ofuna otya amaanyi omwana wo nga yeebaka na mukaafu yeebaka na mukaafu n'emmere n'olya n'emmere n'olya era oli mutebenkevu ekyo kyabulabe era bazadde beetaaga okukiteekako nnyo obwongo ekyokubiri kyekigambo ky'omwana kyagamba nti njeeme nga mama ntumi
okubeera nga nina byenkimayo bw'oba osobola okuteekawo embeera esobola okujeema osobola okujeema oteekawo embeera esobola okujeema nga maama tagenda kubeera nga ayisibwa bubi nnyo waali jeemi lwaki ebyo ebimu kubiraga okwagala Allah n'okwagala eddiini yo wallahu ta'ala alam kitegeeza nti ne waba waakujeema alina kujeema mu mbeera ennungi ajeeme mu nnungi kubanga ne shiriki yennyini gwe bamulagira wekitiibwa Allah tabaraka wataala yaga nti fala tutiuhuma tobagondera wasahibuhuma fi dunya ma'ruf kitegeeza ki kitegeeza okukuuma omukwano gwo naani ne maama wo Allah akbar Segujja Hassan Weibanda district Ishongororo agamba nti singa omuntu akola zina eswala za 40 tezikkirizibwa agamba nti singa omuntu ono akola zina abeera imaamu waffe ku kyalo yatusaaza eswala ku subuhi ewuuyo zuhuri ewuuyo paka kuisha agamba nti mu swala zaffe tufunamu oba eswala zaffe ziba nfuuzo nazo zigendera mu za imaamu la Allah ganti wala taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a omuntu kyakoze Allah gwa kwata yennyini kyokoze Allah avunana gwe kati imaamu we mba mutegedde nti musajja kali bwenzi ate lwaki abakulembera omuno nifafanana bwetu nga waliwo abalongoofu mulonda abaki abalongoofu naye mba temutegedde n'eswala zaffe zigendera mula eswalaze zezigenda kuba amateeka g'eddiini gaga nti eswalaze la tuqbalu salatuhu 40 yawman eswalaze tezikkirizibwa ennaku 40 naye maa dhalika yusalli alina okusaala nga tafuna ki asaala naye nga tafuna mpiira zisigala zimukakatako okuzisaala kati bwabanga abasaazize ezammwe enfu la ezammwe entuufu nnyo lwaki la taziru waziratu wizra ukhra Allah alaba nnyo eya imaamu enfe yammwe netuuka mbeera eyo esobola okubeerawo Allah yasinga okumanya abatusaaza ne betuwangaala nabo biki bye bakola eyo ebbali okitegedde kati tugambe nti bebanga balimu embeera eyo nezaffe enfu la kalla wallahi saba Allah atukuumire ibada zaffe wallahu ta'ala alam sekera kati ku nsonga eno yennyini n'ekino ekibuuzo tukigatte na kino waliwo omusiraamu yabuuza nti tusinziira ku ki imaamu okubeera nti tumugjamu obwesige imaamu okumugjamu obwesige kuva mu ddiini oba kola shiriki okola ekintu kyonna ekimujja mu ddiini ekyo kyekituggisaamu imaamu obuki obwesige ekyokubiri singa tulabanga tateekeddwa tatukaganye na mutindo nga basiraamu bamutamwa ekyo nakyo kisobola okubeera nga kimuggisaamu obuki obwesige nga talina amaana mathalan siraamu ne beegatta nti bannaye imaamu talina amaana tumukole ki oba tekigwanidde eri muntu kukulembera abantu nga mutuufu bamutamwa wahum lahu karihu nga bamutamwa tekigwanidde era bw'olabanga nga abantu batandise okutamwa olw'obulungi bw'obusiraamu vaayo mu bulungi vaayo so ezo ze zimu ku bintu byetutunuulira wa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kuba aima bali be yayogerako yagamba nti bagenda kubakulembera abakulembeze nga omutunuulira bwoti n'otamwa ebikolwa ebirimu omutunuulira bwoti watunkir n'otamwa byakola ki byakola basahaba bagamba ti ana khuruju alaihim tubakole ki tubafulumeko binaga nti la takhuruju alaihim amakulu tubawukaneko tembawukanangako yaga nti la takhuruju alaihim tembawukanangako hatta taraw fihim kufran bawaha min Allahi alaykum burhan tusanga mbalabyemu obukaafu obwenkunala ngewa Allah waliwo hujja gye musobola okuteekawo ndi omusajja mutuufu yakaafuwalira ddala yensonga lwaki twamukola ki twamawukanako nabbi n'atuuka ku mu riwaya ndayaga nti wa in zalamaka ne bwakulyaza amaanya ng'akyali musiraamu wa daraba dhaharaka n'omugongo n'akukwata n'akubako omuggo la takhuruju alayhi hatta taraw fihi kufran bawaha tomufulumangako era eyo nsobi ekolebwa nnyo wano mu nsi yaffe okulembeza olufunamu ekizibu bwe kiti yafuna obutakkaanya naye
nga oli alinnya mimbali ng'atandika weerekereza mu kulembeze biki bigambo esi enkola y'abatusookawo abalongoofu okuva ku nabbi Muhammad entegeera ya nabbi ndala nnyo kwebyo ebikolebwa yagamba nti tugumiikirize okutuusa nga tumulabye nti avuddemu buki ebikolwa eby'obukaafu nga tujja kubinnyonnyola mu maaso gani ga Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naam, Sheikh nga tuwumuddemu kaawo abalungi abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islam Media, saba Allah subhanahu wa ta'ala bajaze khair olw'ensonga nti muwaddeyo obudde bwammwe ne mutwegattako kubeera nti musoma eddiini yammwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungamu era atuwa okwagala eddiini ye ekitiibwa. Kakati bw'oba oyagala okubuuza ekibuuzo ng'owandyagadde okubeera nti obuuza ekibuuzo oyita ku namba yaffe eya WhatsApp egamba esoma nti 0758 14 8208 0758 14 8208 0 758 14 82 08. Then ku YouTube yaffe kwetuli asobola okusubscribinga Rawda Islam Media Uganda otusangako bulungi nnyo era video zino zonna zetukola ez'ebibuuzo ojja kuzisangako ne video z'abamashaikha endala nyingi nga tusoma obusiraamu bwaffe obw'ekitiibwa. Then ku Facebook tulina account ku Facebook osobola okutufollowinga Rawda Islam Media Uganda. Ate tuli live. Abantu kati bonna batulaba. Barakallahu sobola okujja n'otwegattako byonna ebitegeeza obusiraamu obisanga ku Rawda Islam Media. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwemu obulungi. Sheikh, omuntu eyandisanye ayagala okubuuza ekibuuzo ng'alina group yaffe ya media eya Rawda ng'ali mu group munda waliwo kye bayita admin. Osobola okuyita ku namba ya admin ogenda n'otapingako wali n'oyingira mu kabokisi ka admin n'obuuza ekibuuzo tujja kuba tukifuna wano mu bulambalamba inshallah. Sheikh nga tugenda mu maaso omusiraamu ono bamuyita Muhammad Ali Masindi. Muhammad barakallahu fi sallallahu amsimi amin agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abuuza nti obukwakkulizo bwa mufti bwalina okubeera nabwo okufuuka mufti. Amakulu go tuyimiro ga nti kati ono mufti tumutaddewo afuuke mufti era akulembere obusiraamu bwe buliwa era buli bumeka? Mufti aliko obukwakkulizo buwerako. Naam. Abawalimu bwe bagenda batunuulira tuyinza obutabukomeka olw'ensonga buli muwalimu yalaba bibye naye wabeerawo ebikulu ebisinga. Esokera da yakuna muslima mukallafa yakuna musliman mukallafa. Mufti alina okubeera nga musiraamu. Ate tuyinza kuddira ate atali musiraamu ajja tukolera wa mufti la mufti alina kubeera muki musiraamu. Mukallafa amakulu ng'atuuse emyaka egya taklifu amateeka ga atandise okutuuka myaka egimukakasaako amateeka amakulu nga mukulu baaliga. Musiraamu mufti tabeera ate muto ayinza okuwa fatwa ez'ekito. Omwana omuto tasobola kutukolera bwa mufti alina okubeera nga muki amakulu ng'ali mu myaka egy'ekikulu. Ekyokusatu yakuna mulimma biulumi sharia. Okubeera nga azingako at least ilmu ekwatagana ne sharia. Ilmu sharia tutegeezaamu ilmu alkitaabi wassunna, okutegeera Qur'ani ne sunna. Qur'ani ne sunna. Qur'an tuba tutegeezaamu nti okutegeera amateeka ga Qur'an. Era abamu bayongerako ne bagamba nti ayakuna mulimma biulumi al-arabiyya, era okubeera nga ebikwatagana n'Oluwarabu abimanyi kuba sharia ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakkira mu lulimi luki atamanyi Luwarabu anaategeera atya amateeka gano gasitambatwamu. So tugamba mu Qur'an alina okubeera nga ategeera olulimi lwayo.
ekyokubiri alina okubeera nga ategeera awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala ulum alquran oba alquran alkarim alina okubeera nga ategeera ekyasooka okukka n'ebyasembayo ng'asobola okubyawula nti haza awwalu ma nazala wa haza akhiru ma nazala alina okutegeera kye bayita annasikhu walmansukh wa aqsamuha aya ezasangulwawo n'ezazisangulawo n'emiteeko gya nasikh walmansukh alina okubitunuulira mu byalina okubeera nga ategeera mufti mu Qur'an y'ekitiibwa alina okutegeera mutashabih al-Qur'an wal-muhkam okutegeera aya ennamuzi ne aya ezikola ki aya ezifaanana oba ezeefaanaanyiriza mu Qur'an y'ekitiibwa abimanyikiddwa ebyo kuvola nti bangi batera okwogera ebitaliiyo sijja kuyita kujoboja naye boogera ebitaliiyo olw'obutategeera n'obutateeka bwongo ku mateeka aga ga Qur'an nti kino tekigwanidde oba okwogera oluusi ebyayitako amma mu sunna namu alina okubeerako ne byategeera ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala ما يتعلق بالأحاديث الصحيح أن يميز الصحيح من السقيم وكسبرو كبير أنت يورا أحاديث النمو كتي كنفو نو كتجيرا أنت زينو يعني أقسام الضعيفة يمتكو جاء أحاديث كي النف nga muri mun shuzuz umuntu kubera nga ategeera al ahadith ash-shadha yani mukhalafatu sahih bima huwa asahhu minhu okutegeera obokwawukana kwa hadithi waliwo hadithi nga eyawukanye kweye gisingako buki egisingako okubeera entuufu nezijjanga ziri bbiri wabula ngeri ntuufu esingako kweno kati ebeera shadhu mu mustalihul hadithi so tugamba tutya tugamba nti mufti amateeka ago gonna alina okubeera nga agategeera agakwatagana ne ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri an yakuna mimman yumarisa as-sunnata an-nabi mimman yatamassak بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي نكبيرانغا yekwata ku sunna z'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam tekigwanira kubeera mufti nga ate sunna gwe tozifaako oli mufti toliko yadda athari yaki ya sunna yonna guli mukuwa fatuwa zokka enkola y'abali abaga nti kolanga bwenkola ki bwengamba netokolanga bwenkola si yaffe enkola y'abali aba ahlul kitabi tebafaayo ku nsonga za ddiini osanga omufaaza yakola ebiki ebikyamu osanga banaddiini aba ahlul kitabi nga bebakola ebikyamu ate nga babiziiza baki alagira birungi ate akola binyume byebyo so tugamba tutya nti mufti mu byayina okubeera alina okubeera nga mutamassiku bisunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abamu abawali bagamba nti an yakuna adilan alina okubeera nga mwenkanya mu nsonga z'eddiini adilan kyategeeza fi ahkami sharia mu mateeka ga sharia sola zisaala ttaano mufti okubeera nga tosaala kiba kibi okubeera nga mufti oyo gwolaba okusiiba okutuuka akola ki asiba okujjako nga waliwo ensonga ye adili esooka amakulu omuntu babeera omwenkanya eri Allah tusuubira nti anaakumpanya abantu okubawa ebitali bituufu alina okubeera nga yeewala khawarim almurua kitegeezaamu ensonga ezityoboola ensa z'omuntu n'abeera nga takyayina nsa waliwo abantu nga tebayina nsa mufti alina okubeera naki n'ensa mu bintu mufti byalina okubeera nabyo alina okubeera nekye bayita alwara oba attaqwa alina okubeera nga atya nnyo Allah tabaraka wa taala wara kitegeeza taruku ma la ba'sa bihi khawfa bima fihi al-ba's au bima bihi al-ba's taruku ma la ba'sa bihi okutya okuleka ebitayina buzibu mu ddiini oga nti asijja kikola olw'ekifo kyendimu kibaita wara newerekereza khawfa bima bihi oba bima fihi al-ba's olw'okutya obubi obuyinza okukikola kivaamu mathalan wane waffe era nga kimanyikiddwa okwesala topi wano waliwo engeri gye bakimanyimu
omuntu kwambala topi noteekako topi notambula abantu bakiraba nga abateekeddwa okujambala bebo naye singa tusanga mufuti waffe sibu nga yeekonye topi kiba kitegeeza nti oyo taliimu wara topi terina buzibu mu ddiini teri haramu wabula omuntu ajambadde wano ewaffe ne tusanga mufuti waffe ne watabeera Uganda kabeere wa Saudiya n'omusanga ng'ali mu topi ogati mufuti kika ky'obyara naye nga terina bwaki terina bwa haramu omuntu kubeera ng'agikola ajambala so omuntu alina okubeera ne wara tarukuma la ba'sa bihi okulekayo ebitalina buzibu mu bimu ku bintu by'eddiini mu bintu ebikozesebwa khawfa omuntu obutabeera nnyo mu bifo ebitateekeddwa kukola kubeeramu kuba teriyo kifo omuntu watateekeddwa kugenda naye okukusangawo obusanzi nga tuga nti ye mufuti yaliwo bakubira ludo yali wano bamalayo bapaakinga tujja abantu bajja tandika okukubamu ebituli so obwebumu ku bukwakkulizo mufuti bwalina okubeera ng'akola ki abeera wallahu taala alamu waliwo n'obulala bwe tuleseeyo tutasobola kubeera nga tunyonnyola kumalayo abawali bayogera bingi nga Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah bayogera ebigambo byali bingi ku mufuti era ojja kusanga nga ebitabo byabikola byabirambulula wallahu taala alam. Sheikh, ku nsonga ya mufti olina wokonye ku hukumu okulamula nti alina okubanga amanyi ennamula z'eddiini neza sharia kitegeeza nti seka si ku mufti yekka wabula n'abakulembeze abalala n'abantu bonna okutwaliza awamu n'abawalimu talina kumala galamula tomala galamula bw'obanga olina fatuwa gy'ogenda okuwa sala amagezi okubeera nga ekifaananyi ekyo kisika ekyokubiri ffe wano mufuti tulina engeri gye tumutegeeramu ate n'amateeka g'eddiini gategeera bulala mufuti muganda wange bw'aba ategeezaamu mufuti oli owa Kampala mukadde mufuti owa babayita basupirimu mufuti nga bategeezaamu ali tuli kacyamu gye tubadde tunyonnyola byonna wano mufuti munnabyabufuzi kye bategeeza kubanga mufuti wano muye mukulembeze w'abasiraamu era tebafaayo ku ebyo byonna bye tugize twogera oli ayinza okuba nga munyuna wa sigareeti ne bamuleeta nga ye mufuti waffe kasaabeera nga bamumanyi nti anaasobola okwogerera n'avumirira ate saidi bbi kasaabeeramu eddiini entonotono ensaamusaamu yagisomako ayinza okuba ng'ayogeramuko ku luwarabu olutonotono tekigaana olw'ebyobufuzi ebiri wano okumuleeta nga ye mufuti naye mufuti abeera n'obukwakkulizo mu bikwatagana ne sharia obwetaagisa okukola ki okutunuulira wallahu taala alam. Naam Sheikh, ekibuuzo kyaffe kiddako omusiraamu abuuza nti okwaziinira omwana yakazaalibwa ne tumwaziinira mu matu kiriko obujulizi yewe kiba tekiriko obujulizi biki ebikolebwa ku mwana oyo yakazaalibwa? Okwaziinira omwana twakyanukulako omulundi guli nti okwaziinira omwana kuliko obujulizi. Hadithi mweri mu musnad gwa Imam Ahmad Sunan Abi Dawuda nagisomako nga nabbi wa alayhi salatu wassalam bagamba yakikolako naye kyewunyisa amakubo gonna ga ahadithi ezo manafu kivula bantu abawalimu bagamba nti tekyali badde kirungi kugikola ki kugikolerako wabula aba Hanabila sallallahu tabaraka wa taala asime ulamau الحنابلة أبا مذهب واقع إمام أحمد بن حنبل بقام أنتي يستحب عندهم العمل بالأحاديث الضعيفة تشري مستحب جبال يكبير أنك بقول لك أحاديث النفو متفوتو كولي لك أقوال الناس كبيغامبو بياباتي بيابانتو وغانتي كولي لك تيغامبو كتبيريتشا عالم بقول لك أتليست حديث النفو نبا ينوبو كوكوليزو بباتيكاو مبو ألا يكون ضعيفا وبضعفه kubeera ngo obunafu bwayo nga si jidda si bwaki si bwamaani alla yakuna dhaifan jidda butabeera nga nafu nnyo dhufu shadid bwe tutunulira nga hadithi nafu nnyo baga tetugikolerako nabo aba Hanabila boogera ekyo so mu mbeera efaanana bwe tugamba nti hadithi eyo abagirese be basinga obulungi olw'obunafu obugirimu era
tukozese adhikari nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeyalinga akozesa mwana bwe yakwatanga ku batabani be bazzukulu be nga bato n'abasabira dhikiri eno u'idhukuma bikalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aini lamma ebyo ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam yabisomeranga bani batabani be bazzukulu baabo Hasani ne Husaini tubyekwateko kana ne kabaka kyali kato kakwateko kasomere dhikiri eyo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kuuma insha Allah. Sheikh, ekibuuzo kyaffe ekiddako nabuuza nti Aisha radiyallahu anha yaddamu okufumbirwa oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka alayhi salatu wassalam. Hashaha, la yumkin. Aisha nga afumbirwa atanga Allah tabaraka wa taala yagana afumbirwa ni asla asobola okwenkana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayina gwe yali asobola kufumbirwa. Kivula nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam Allah yamuganti annabiyyu awla bil mu'minin bwe yali ayogera ku bakyala yaganti wa azwajuhu ummahatuhum. Tunulye ekigambo ekyo annabiyyu awla, nabbi yali ku mwanja ogusooka wetugaba ranka, nabbi yali waggulu mubakkiriza ate bakyala be ummahatuhum bababira bamama baffe tuwase bamama baffe la yumkin aslan. Allah yatugamba si Aisha ummu Salama ummu Habiba bonna bakyala Hafsa bakyala bannabbi teriyo yali akkirizibwa kufumbirwa oluvannyuma lwa kufa kwani afumbirwani mutabani we kubanga ffe umba ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bantu bali haramu gituli okuwasa biba bakyala ba mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Naam. Sheikh gamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh mwe bali kuweereza gwanga abanyage bamuyita Salim Lugerago Abdurrahman Weiganga. Anti okusalira mu mpaji kwe kuliwa era zambi ki omuntu lyafuna nga asalidde mu mpaji? As-salatu bayna as-sawari tutegeezaamu okusalira wakati wa hadhihi al-a'mida ebiwaji bino bibeera mu muzikiti ebikwata omuzikiti empaji ezo bazimba ne sementi zategeezaamu eriyo mpaji ndala zisukkakaawo ezo zennyini baziyita a'mida oba baziyita as-sawari. Sahaba agamba wembaseera bidde Anas ibn Malik yagamba nti kunna nunha hadithi mweri mu kitabu kya Ibn Majah sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala yagamba nti kunna nunha twali tuziyizibwa ani salati bayna as-sawari okusalira wakati waki wempaji eyo webiwaji ebyo wa kunna nutradu anha tardan twalinga tugobebwa kuzza olugobebwa amakulu nga batugoba mu misinde oli okuyimirira wakati w'ebiwaji nga bamugoba bamufumula misinde kitegeeza ki nabbi yakirabanga kyabulabe okusalira wakati w'empaji ezo. So omuntu asobola okubeera nga agireka mu maaso n'asalira mabega waayo oba n'asalira mu maaso gaayo ekyo kyekituufu wallahu ta'ala a'lam. Sheikh, ekibuuzo ekirala agamba nti saba kumpa ku bujulizi bwa da'wa y'enjiri. Obujulizi obuyimirizawo da'wa y'enjiri. Da'wa ennaku zino ekutta akati naye ebisumbuwa walimba ffe inshallah tabaraka wa taala atulongoose bintu bitono nnyo kubanga jambi zonna zirimu obujulizi naye bwalema abantu kusengejja. Obujulizi obusookera ddala bagamba nti enjiri eri haramu. حديث يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يمسانغا كنت أوراق من التوراة. نعم. نبي أمغانتي ما هذا يا عمر بيتشيبي عمر ناغانت أوراق من التوراة شاف أمغانت ألقيها يا عمر سولي يعني عمر نعم لغانت لو كان أخي موسى مغانا موسى بيرا kubanga wali yagamba ma yasahu illa an yattabi'ani kikyali mumalidde okujja kukola ki okungoberera. Obujulizi obwo babwekwasa nnyo abagana enjiri eri haramu tekkirizibwa kibayita ategeeza n'enjiri okuŋŋaanya abantu kubalaga nti kino kikyamu eno mu bayibuli kiwulidde era Qur'ani yakyogerako bweti kiboogera nga bakuŋŋaanya abatali basiraamu n'abasiraamu. Ensonga ey'okubiri ye bagamba nti enjiri eriki enjiri ntuufu beekwasa obujulizi obugamba nti wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba ye kennyini mu Qur'ani n'agamba nti kul
aya egamba nti kullu taami kana hilla libani israil illa ma harrama israilu ala nafsihi min qabili an tunazzala at-tawrat wansi wano Allah yaga nti kul fatu bit-tawrati fatluha in kuntum sadiqin bagani mulete at-tawrat mugitusomere wano in kuntum sadiqin wembanga mwogera mazima ebigambo ebyo Allah okugamba bali balete Tawrati babuuza bano Tawrati yali agiyita bagisomere bani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajuli basahaba bajiwulire kweyongerako none ahadisi si byakuzanyirako hadithi yajji ya Abdullah ibn Salam nga akayana nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuyuda yazija ali amugamba nti ayagala abalamule Nabbi nabaga nti billahi alaikum temuyinayo aya ya Tawra ya al-rajim waliwo omuntu yali ayinzi yababuuza temuyinamu aya ya kuba mayinja mu Tawrat temujina kati omusajja n'aleeta Tawrati kigambibwa nti awo wennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam kul fa'atu Allah yagambira kul fa'atu bit-Tawrati fatluha baleeta Tawrati Abdullah ibn Salam yali wali nga n'omuyudaaya waline Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kino nange nkitunulira nendaba nti bwobeerawo obwetaavu bw'okutunula mu Bayibuli oba mu Tawrati wano waliwo obujulizi bunene obukkiriza ekyo teriyo kigaana bantu kutunulayo bwabanga khairu nnasi yaliwo nga bagitunulamu Tawrati ng'ate ffenna bonna baali bamanyi nti Tawrati kitabo kiri abrogated kiri corrupted kiwulidde naye awamu n'okubeera nga baali bakimanyi nti bwe kito bwe kiri Nabbi n'akkiriza Abdullah ibn Salama omusajja omuyudaaya akisome asoma nno omuyudaaya asoma Nabbi wali omusiraamu ne Abdullah ibn Salam omusiraamu basoma kakati wabeera nga abasatu jama y'abantu etandikira ku basatu lwaki ogaana ate congregation nnene okitegedde so tewaliiwo kisobola kuziyiza bantu kusoma Tawrati bwe banga bakisomera khairu nnas khairu hadhihi al-umma asinga ummeno Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati babikula Nabbi yali tamanyi kusoma bino biwandiike Nabiyil ummi wali obujulizi obulaga ekyo Abdullah ibn Salam basoma omusajja yatuuka ku ayatul rajmi n'agibikkako bwe kityo bwe kyajja mu hadith nakwatawo bwati Abdullah ibn Salam naga Nabbi ono omusajja kibiseewo omukono ewali etteeka era ebikolo by'abana bagundi bano abayiri abali side B bano ekibaleeta kutunnyonnyola butuufu bw'abano byebakola ki byebabikka akati naga nti jjawo omukono we yajjawo omukono fa idha fihi ayat ar-rajm bagenda okusanga mu Tawrati gye tutakkiririzaamu olwayo nti ntuufu Nabbi naye nga wali nga waliwo ayat ar-rajm so abantu beetaaga okusengejja mu bintu bino bireme kutulwanya bireme kututuusa ku mbeera naye n'abasoma enjiri nabo beetaaga okubeera nga bongeramu ku tightness ku nsonga z'amateeka si kumala gakireka kibeere nga kigudde asanga omuntu nga olw'okuba abadde pasiteeri bamutendeka ate butendezi kwongera kutegeera Bayibuli aslan kiba tekiwa makulu asiramusa eri ajja ayiga Quran ayiga eddiini entuufu asobole okukowola ddaawa ki entuufu naye okugamba kati wali omusajja omu baali bamuyitanga yafa baali bamuyitanga musujja gw'abalokole olwasiramuka baagaana omuyigiriza eddiini omusajja n'agenda nga mizikiti ng'asoma aya za Bayibuli asoma aya za Bayibuli wallahi yafanga mutamivu eddiini teyagisoma gikola ki so tugamba baganda baffe abo daawa eyo simbi eyokuŋŋaanya abasiraamu n'abatali era abantu bano beetegereze entandiko y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bayibuli yali tagimanyi ne Tawrati nti abisomera abaki abasajja abababa naye yali abimanyi amateeka agabirimu yali agamanyi kuba Allah tabaraka wa taala yamala n'amuleetera Qur'an nga musaddiqa lima ma'ahum min at-Tawrat ng'ekakasa ebibaali balina mu Tawrat kyova olaba Allah tabaraka wa taala yagamba ma kunta tadiri mal kitab wala al-iman Muhammad wali tumanyi mal kitab wala al-iman ani bwe yali agamba ebyo Nabbi Muhammad naye bwe otunuulira bakuŋŋaananga mu butale nga bakola daawa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yekennyini ng'agikola kuba ki kuba kaafu
kati nze sisobola genda mbakaafu Allah akyannemeseza atansoboseza kugenda kikola asobola okugenda okikola bannaye tetuteekawo miziziko tetuziteekawo miziziko dawa twetaaga ummatu da'wa ne ummatul ijaba twetaaga oginyweza ummatul ijaba ye ummene yaffe ummatu da'wa be bali bonna betaaga okukoolwa nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo obujulizi nga yagenda nga n'abakusinkana ye yali mu Bakuraishi era aya enega tabbat yada abi lahabi wa tabba yakuŋŋaanya abasiraamu nedda kalla wallahi yakuŋŋaanya bakatuli wabula kyebakaanirako nnyo kuleeta tawuraati kuleeta Qur'an oluvannyuma lwa Allah okutuwa tawuraati mutuufu kino kyalabwako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo aya gye bakaayanako oli mu Yudaaya bano baki basiraamu ne babikkula tawuraati mu maaso g'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam amma ku Safa ne Marwa baali bashiriku tebamanyi tawuraati tewaaliwo bwetaavu bwa kuleeta tawuraati so tugaba baganda baffe balekerawo okukaayana mu nsonga ezitalina fayida ebyo byongera kutunafuya bunafuya wabula tebitwongera maanyi muteekewo nteekateeka yakuyambako kuba tasobodde kukola daawa bulungi eyo esobola okubeera ng'ekola ki ng'evaayo era tugamba naddala abali ku nteekateeka ku nkola ya salafiya abali ku nkola ya ahli sunna wal jamaa bannange antumul qilla abantu bonna babikotoolodde balwanirira mmwe mu buveewu ate mwerumaaluma mu busonga obutakola ki kati n'enjiri na Yesu efuuke mu nsonga egenda okwawula abasiraamu audhu billah enjiri naye efuuke ensonga bakoola bakaafu kudda mu ddiini efuuke ensonga twabadde tuleeta amasala agategeerekeka agalimu ekinyusi ku nsonga eyo oyinza okulowooza nti akuga nti seeka anyoomye okuga nti amasala tegategeerekeka naye ekyo kimanyikiddwa nti kyakolebwako abaatusookawo abalongoofu ne basoma tawuraati nga weeri tawuraati oba bagisomye tekyetaagisa ate kwogera ku bayibuli ey'olwaleero kuba bye bimu Allah byonna yabitwalira mu gurupu y'emu baabyongeramu era baatuula ne batandika kuŋŋaanya bikuŋŋaanye so tugamba tutya tugamba asiraamu tulebe kumenyeka na nsonga ekwatagana na njiri sallallahu alaihi wa afiya barakallahu fikum kati sheikh nga tumaliriza tume ebibuuzo bibyo waliwo baganda baffe abali ku live Facebook Allah ibarik fihim amina ya rabbi babuuza ebibuuzo byabwe bino wammanga sooka ye Shabira abuuza nti omuntu waba asituse ekiro ku tahajjud asituse okusaalako waliwo essuula ez'enkizo z'alina okusoma oli bw'asituka ku tahajjud waliwo essuula ez'enkizo z'alina okusoma tetwalaba nnyo mu swala zino za bulijjo oba emini mu raka zino ezisooka ssuula za nkizo z'alina kusoma wabula raka ezisembayo essatu zizimanyikiddwa eziriko essuula ez'enkizo raka ezisembayo essatu ebbiri ezisooka esooka nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomanga suratu al-a'la raka'a eyokubiri n'asomeramu suratul kafirun raka'a esembayo n'asomeramu suratu al-ikhlas basahaba bwe batyo bamulaba era ye sunna tukutira abantu bonna basala tarawih bagoberere sunna bangi bakivaako era ogenda okulaba nga yakola bibye bannaye khairal hadi huda muhammadin alayhi salatu wassalam. Naam, bamuyita Lubega Fahadi Nsubuga naye kwali atulaba live saba Allah musiime aga nti nsaba kunsijukizaako ku bantu abasatu betulina okusaasira ng'oggyeko omugagga bw'abanga nabadde n'emmaali nayavuwala emmaali n'emugwako kitegeeza nti bw'oba oggyeko oyo abasigadde baba babiri bayagala okumutangaaza. Ekigambibwa nti waliwo abantu abeetaagisa okubeera nga basaasirwa nga bavudde mu mbeera bazze mu mbeera. Kigambibwa nti omuntu asookera ddalayo yabadde n'emmaali Allah tabaraka wa taala n'amukola ki? N'amuwa. Owokubiri yabadde omukulembeze w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'amujja ku bukulembeze. Sajja abadde president kati nga Museveni we ekeera enkya nga Allah amukoze eki? Allah amujje ku bukulembeze. Bw'abeera musiraamu aba yeetaaga okusaasirwa ennyo nga wa wansi. N'abalala waliwo omuntu owokusatu la astahdhiruhu sikyamujjukira naye nga baboogerako mu babyogera
naye hadithi neetaaga okujingira okuginoonyerezaako siha yaayo wallahu taala alam. Bamuyita Jami binti Senyonga. Jami barakallahu fiki. Wallah musiime. Sheikh singa mpola w'oluganda lwange ssente ne muwola ensimbi wabula n'atazinsasula nandyazaamaanya wabula mu kuswala okungi n'ensonyi ennyingi n'ajjamu kumpalana najjamu kubeera ntakyagala nakumbuuza seeka nsaba kumpa ku magezi nkole ntya. Yunga muganda wo muzze ensimbi byansi naye oluganda lusigalawo. Lwaki tukugamba oyunge muganda wo? Muganda wo ono Allah yakugamba okumuyongera ibada era okukutulawo oluganda kikolwa kya kivve olw'obusente buno bwe yakoze eki kitegeere nti teriiyo kisobola kwenkana muganda wo ono naffe tubayina nga bwe batwe baagala okweyisa era olugira n'ogenda muganda wange kirabika waliwo ebyabaddewo ensimbi ne zitabuka kireme tukutulawo ki tubayina tulowooza nti kikoma gy'oli mwannyinaffe oba muganda waffe ffenna kitubona baganda baffe gye bali nga batukola ebyo ogenda okulaba tokyamulaba ogenda okulaba atandise okwogera byayogedde eri era kubira akasimba kya amateeka g'eddiini gagamba kubakola ki kubayonga buno obusente ebya dduniya era osobola n'omusonyiwa naye gwe tunulamu naawe oluganda lukutuka olw'emitwalo 2 yakulyazaamanya kituufu ne munnyonnyole muganda wange wandyazaamanya sitteeko mumusonyiwa wabula asonyiye yasinga sitteeko mumusonyiwa wabula asonyiye yakoze eki so tugamba nti amusonyiye kyekisinga obulungi wabula bw'oba tomusonyiye ate tokutulawo ki lwaki olowooza Allah ateeka empeera nnene ku kuyunga oluganda olw'ensonga mubeeramu ebyo waliwo byolaba nga kikulumye naye ng'akikoze muganda wo ng'olaba tewaali baddewo bugumiikiriza seka balaba baleeta mu businesses olwokuba muganda wange kamuleeta abeerewo naye namulyazaamanya bizinesi nagisuula nafunikira nga naye ekyo tekikutulawo oluganda wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla alkhair. Tulabika nga olwaleero bwetyo tulabise n'ebibuzo byaffe era abooluganda abasiraamu saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atusiima nabwe kityo tujja kuddamu okulabikako eri ensi ku lw'omukaaga olujja. Programu eno ebeerawo buli lwa mukaaga ey'okuddamu ebibuuzo live era tubeerako live ku Facebook. Osobola okusubscribinga ku Facebook ku YouTube yaffe Rawda Islam Media Uganda no subscribinga videos ez'enjawulo kweziri. Ayagala okubuuza ekibuuzo osobola okubuuza ekibuuzo ku namba yaffe ya WhatsApp eri 0758 14 2808 075 14 14 08. Facebook Rawda Islam Media Uganda. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bajazi khair. Sheikh ndozo sibule ku bantu biidhnillah. Barakallahu fikum. Abawuliza bafa Rawda Islam Media tubongera okubakuutira okugenda mu maaso n'okusoma n'okuwuliza emisomo gino. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala abawalimu babatuwadde mu kyasa kitegeeza nti Allah bayisirizaako information yaffe everi Allah tabaraka wa taala. So abawalimu bonna abajja ku Rawda ne media endala nga basomesa eddiini teekayo obwongo ate tukusaba insha Allahu taala obeere ng'ofaayo n'abaana okubawangaaliza ku nkola efaanana bwetyo. Mukitegeere nti omuntu ajja kuba yeesiimye ennyo okuyingira ejjana ng'ayingidde n'abantu be. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.